Okunoonya si kibi, naye kitegeeza nti bw'onoonya n'ofuna olina okumiitinga munno for the first date. Naye biki by'olina okukola mu kusooka? Ekisooka olina okubeera ng'oli confident ne munno ategere ddala ddala nti ddala oli ku mulamwa. Bw'eba ntebe gisikeeko munno atuule, ojja kulaba nga akukkiririzaamu buli kimu nga kitambula bulungi. Nze Philip Kagoko yatu nkutuusaako program Abanoonya. Nga tetunnatandika program Abanoonya, kansooke nkulage abamu ku banoonya bano osanga owaali mu bano. Njagala omukyala nga munene muwanvu, ekyakala sikifaako, n'ababa mweru n'ababa muddugavu. Njagala omusajja nga muwanvu nga munene, si munene nnyo naye nga muwanvu nga munene. Bakati nze ndi mumpi ate saagala musajja kampi nnyo ate. Omubeezi gwe nnoonya njagala nga wa myaka 4, ekinene ennyo 5. Essanyu buli omu lyayagala omwagalwa. Kale n'olwekyo buli ali siriasi yekka yaba alina okukuba essimu. Amanya gange nze Betty Nabawanga, neddira Fumbe, nina abaana 6 n'emyaka 37. Nze wano nga nnoonya omubeezi. Kale njagala omusajja myaka 42 paka 45. Ndi mukyala mulokole, saagala musajja naŋŋaana agenda kusaba, nze ndi muweereza, ndi muyimbi, ndi mutume, ndi mwegayirizi, ndi mukadde wa kkanisa. Ebitiibwa ng'olina bingi. Naye nange Katonda watoya bwe yalonda ebyo ebirabo nange kyansanga busanzi ebirabo ne bingwako. Kakati Betty, ogambye olina abaana 6, bonna obeera nabo? Abaana 6 mbeera nabo naye bonna sigenda batwala nti batwale w'omusajja. Kakati ate taata waabwe? Taata waabwe twayawukana naye sikyali naye. Taata waabwe yali musajja Mukiga, kati n'agenda ewaabwe ne bamuwasiza omukyalo Omukiga ate nga nze ndi Muganda, ne bagamba nze ndi munafu. Ne twawukana twayawukana. Kakati Betty, gwe ku lulwo omusajja bw'abanga si mulokole ninga alina ebisaanyizo byonna bye weetaaga? Njagala omusajja omulokole, kubanga nange ndi mulokole, kuba tajja kuŋŋaana agenda kusaba, tajja kuŋŋaana agenda kuŋŋaana. Kakati Betty, gwe ku lulwo ofumba ogenda butambuza otya? Genda butambuza bulungi. Bw'anaabanga naye yeeteesetese okumpa omukwano, omuntu ajja nga amanyi nti amanyi omukwano, kwagala. Ananjagala, anayagala abaana bange, naye nja mwagalira abaana be. Mba okyalimu abaana abawera? Asuubira abaana mwebali. Naye nga nyinza obutayagala kwangwa mangu oba kuzaala, yinza okuba nga alina abaana be nange nga ninaabwe nga tayagala kwongerako, nembeera nga nzalayo omu oba 2. Naye njagala omusajja anannyamba eyeesobola, omusajja yazimba, njagala yazimba ennyumba, saagala kutawanira mu mizigo ate batugobe wano ate tugende wali. Omusajja nze saliiko nti buyigirize, nze sinoonya buyigirize, just oyinza n'okusanga omusajja omuyigirize naye ng'era kyakola tekiriiyo. Njagala omusajja nga muwanvu nga munene, si munene nnyo naye nga muwanvu nga munene. Bakati nze ndi mumpi ate saagala musajja kampi nnyo ate. Abakwetaaze bakufunye bata? Abanneetanze essimu yange eri 070 41 24 87 3. Gibaddiremu. Essimu yange eri 070 41 24 87 3. Ndi ku Airtel, eyo kasimu gye nnina. Toggwamu ssuubi, ono gwe nkuleetedde yandiba owuwo.
nze Geoffrey Katende banzaala Mukono era mbeera Mukono. Nina emyaka 27. Ndi mulimi, ndi musuubuzi ate era ndi mulunzi. Njagala omukyala okutandikira ku myaka 18 mpaka ku 25. Nina omwana omu sifa ku ggwanga. Omwana oyo wamuzaalo? Omwana oyo namuzaala tukyasoma. Nga wabikeera? Twayagalanira eyo mu ssomero. Walekanga ebyokusoma ate nodda mu by'abakyala? Kale tulina ngeri we twasisinkanamu okuzaala omwana oyo. Gy'obeera wazimba opangisa? Pangisa. Ki byaba kusuubiramu? Asuubiramu omukwano, nina omukwano n'obwesimbu. Njagala naye nga w'amazima era mwetegefu okubeera nange. Ki ekikufuula ow'enjawulo? Kimanyi ti nina ni musajja mukozi, sobola olabirira omukyala ate era siri muyaayi. Musajja mukakkamu, nina empisa ate era njala omukyala nga w'amazima. Kakati biki byaba kusuubiramu? Ansuubiremu omukwano ogw'amazima. Namba yange y'essimu eri 077 3 M 53 531. 077 3 M 53 531. Kakati endabika y'omukyala erina kubeera etya? Njagala omukyala nga munene, muwanvu, ekyakala sikifaako, n'ababa mweru n'ababa muddugavu, kasita aba nga munene nga muwanvu. Abanene wabazuulamu ki? Omukazi omunene aba wa kitiibwa nnyo, aba alabika bulungi era buli waayitawo naga nti omukyala gundi aba alabika bulungi, aba akuweesa ekitiibwa. Omukyala omunene nga muwanvu. Katusooke tukole ku ssente ate tukomewo.